Yes, Afudde TV yuji Kitalo naye Afudde Fifi da Queen Bambi akiguddeko embeera sinungi ku Fifi da Queen so nga ati Nabatanzi abiyingiddemu owa Juliana Kanyomozi Kitalo mbanyizi sawa zidongena kusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita Afudde TV yuji sigala ngo je kumiddeko nja kubanku wangazi updates buli kade pulisamba tomiddeko abasinzira mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya Saudi Arabia comment sinzaba mu gwanga lya Germany mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Oman batumiddeko era bebaza kubanga mujye kumira bagita Afudde TV yuji like ngo subscribing ate o commenting abali mu USA mbatumideko abali e Belgium mbatumideko abali mu gwanga lya Iraq ekibuga bakita Baghdad mbatumideko eri abali mu gwanga lya Turkey namwe mbagala nnyo comment sinziraba era mbebaza kubanga mujye kumirako munnange ntandise ne Juliana Kanyomozi yukwesana Juliana Kanyomozi alimo kujukira matabani we afama nikidwa nga Keloni era nti ne sawa zino singa Keloni ali myaka 19 singa Bambi yafuzi singa gena myaka 2 singa ali myaka 19 Keloni mutabani wa Juliana Kanyomozi Bambi yafa kitalo nye kya Keloni atusaba Katonda ayongere okubikanga amumuza minembe omwoyoge asigalenga agulamuza kisa Bambi Juliana bulwaloza ku mutabani wono Bambi awulira nako kuba mwana we singa kati yakuze singa kati muzajja nvumulo singa agena myaka 2 singa kati ali myaka 19 sawa eno eri sawa eno muguno omwezi guno obadde okuweleza emyaka 19 naye Bambi tekyasoboka olw'ensonga nti Bambi yamufaako era kitalo nnyo ekya Keloni kitalo nnyo Bambi nina kusaba subscribing atompere video no kalike bagiyita Afudde TV ensonga za Juliana Kanyomozi agenze ku mutwe ogwa Facebook ngateekayo bubaka ngalaga mutabani we singa wezeza emyaka 19 era sawa zino ali mu kumujjukira kujjukira mutabani we Bambi amanyikidwa nga Keloni musubscribing bagita Afudde TV UG so nga tesaidize eruweyo omuntu omu atitwa mu bukambwe era omulambo gwe bagusudde mu kisaka omutuuza akedde okugenda okulabika nga agenda ku ttale yagudde ku mulambo kw'omuntu ono nga yattibwa mu bukambwe nga bamusaze kugamba ettemu lyagala kuddamu mu ggwanga Uganda ettemu libadde lyasirikamuko ebbanga ne ssaawa zino abantu bagala kuddamu kubanga batta bannaabwe ng'omuntu bw'otta munno ng'olingatta embuzi kanono omusajja mukulu Bambi yengeri gibaamussemu wabula abatuuze bategeeza nti bamumanyi ku kitundu kuba ekisooka talina bimwogerako wali na kimu kuba poliisi egeza okucekinga omulambo gwe ne bagukeberakebera banonye bimukwatako ebiwerako babikozese mu kufuna ab'eŋŋanda ze bajje banona omulambo naye tebamusanze kwa information yonna eyinza kumuidentifyinga okumulambulula kikyali avaawo abazadde be bebaani amanya ge yaani tewali na kimu tabadde wadde na ndaga muntu tabadde wadde na kimu wadde kimwogerako tabadde na kimu wadde kimu ekimwogerako era poliisi esanze akaseera akazibu okumanya identification y'omusajja mukulu naye nga omulambo gwe gutwalibbwa mu ddwaliro ekkulu eruweero mu ggwanika lyeruweero musubscribing bagita Afudde TV like ngo subscribing ate commenting era nga abatuuze basinzidde wano ne basaba poliisi eyongere okubawa obukuumi kuba kati saa zino batambulira mu kutya olw'ensonga nti obasanga omuntu nga bamusse mu nzita kibategeeza nabo abantu b'oku kitundu bajja kulabika nga nabo babasanjaga mu nsanjaga gye bamusanjazzemu naye nga baaba kiraga nti musajja mukulu ono bamusse bubi nnyo kugamba obutemu mu ggwanga Uganda obadde bwasirikamuko naate bwagala kuddamu ate abuzi badde saidiza wali eruweero musubscribing bagita Afudde TV like ngo commenting ate sharing ate sigale nga ogyekumireko musubscribing ate musigale nga mugifollowinga ye Fifi da Queen embeera ye sinungi Fifi da Queen embeera ye sinungi jukire ebbanga erise mabegako olunaku olw'eggulu waliwo amawulire agabali gatambatambula nga galaga nti Fifi da Queen bawe amanyikiddwa nga nsubuga ono alinayo omukyalo omulala nti yazaala dda n'abaana Fifi da Queen kyabadde tamanyi kati bannayuganda basinga babudde nga bagamba Fifi da Queen anti wagamba nti gwe kwamba osobola okolagana ne mujjawo kati kolagana naye kuba bulijjo nsobola takigambanga era abasinga bagamba nti Fifi da Queen ku luno obufumbo bwandi mulema naye nga banne babudde nga bamugumya okubadde Nabatanzi ne banne abalala bangi nnyo nga bamugamba agume tewali kyayinza kuzza olwedde kyavuddeyo dda mu lwatu kyamanyikiddwa dda kiri blast bwe kiba kizimba kyabaluse nti nsubuga alinayo abaana abalala
Fifi the Queen ayino kigumira ayino ki andolinga afa okulaba ng'akyesera ku endinga mu ngeri ennungi okukikomekereza mu ngeri ennungi era abasinga bamugambye yandibadde aguma nakkakkana teriyo omusajja omu si byangu kuba Fifi the Queen yagamba ye tebasobola kumugattikako ye tebamugattikako kati abasinga bagambye anti Fifi the Queen wagamba nti bagattikako kati nsobola wakitegere nti agattikako onaava mu maka n'ogenda n'ogamulekera tuli tulabe Fifi the Queen ky'anaakola kuba abasinga bagamba Fifi the Queen ky'anaakola kwe kujja okusinziira ku ndowooza ye ey'obwongo kuba ye yagamba tebamugattikako era ekyo yakyogera abasinga bagamba yakyogera olunaku lwe baakola okwanjula ne mwami w'ensubuga lwe yakyogera katulinde tulabe waje binagwera naye nga bitambula mpola ngezita kunoonya ebifaananyi by'abaana basubuga sobodde kubifuna tebinakwaleka nga bitrendinga nnyo ku social media naye nga bitambula babyogerako bimu ku bitambula ku social media naye bifaananyi tunaba kubifuna ebifaananyi bikyabuze ebya abaana ba mwami nsubuga balumiza okuba nti yabazaala ebbali era nga nti yabaza mu mukyala mujja wa Fifi the Queen musubscribing bagita Afudde TV girayo ngo comment nga tusikale nga gye kumide ku nsonga za Fifi the Queen bawe yazala dda abaana ebbali kyabadde tamanyi embeera sinungi ku side ye musubscribing